Bannakibiina ky'NUP 10 abali ku misango enanga gyonna gyekuusa ku by'ekinnamagye omuli okukola dduyiro ezigambibwa nti za mukwatamundu bokka nga tebasabye lukusa kuva minisita w'ebyokwerinda ekimenya amateeka n'okwekuba n'okuzza omusango n'okwambala engoye oba ebyambalo ebyefaanaanyizaako ebya bannamagye bakomezeddwawo mu kkooti y'e Kawempe mu maaso g'omulamuzi Damalia Gumasiimwe ku kusaba kwabwe okw'okweyimirirwa. Bano okuli amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa Mufumbiro, Eddie Mutwe Akirewo Kivumbi, Doreen Kaija, Sauda Madada n'abalala bakomezeddwawo mu kkooti etudde ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Olwaleero oludda olwabi lubadde luddamu kusaba kwa ludda lw'owaabirwa ku kusaba kw'okweyimirirwa abasibe basobole okuwoza emisango egibavunaanibwa nga bava bweru. Bano mu kkooti badde bayambibwako ttiimu y'abannamateeka baabwe okubadde Vanessa Ochieng, Samuel Muyizi, Shamim Malende, Alex Luganda n'abalala. Oludda olwabi nga lukulembeddwamu Sharon Nambuya ne Bruce Twonjirwe basabye omulamuzi okugoba okusaba kw'okweyimirirwa okw'abawaabirwa nga bagamba nti bano omusango baliko singa gubaka muvi basibibwa emyaka 7 nga tebalina kuyimbulwa ate nga balina emisango emirala mu kkooti e Masaka. Bongeddeko nti abamu ku bano tebaleese ebbaluwa ZC eziboogerako. Once released on bail, since the charges against him are of a serious nature. Bategeza kkooti nti bano singa bayimbulwa bayinza okudduka mu ggwanga ate era bantaataganya okunoonyereza kw'oludda olwabi okunaatera okukomekkerezebwa. There are other suspects that are still at large, and releasing the applicant makes it likely that he will interfere with pending investigations. Bagambye omulamuzi nti abaleeteddwa okweyimirirwa abawaabirwa tebalina bisaanyizo bisobozesa kumatiza kkooti kubasinziirako okuyimbula abawaabirwa bano era ne basaba kkooti okugoba okusaba kwabwe ne baleeta n'ebirayiro by'abapoliisi abanoonyereza ku bawaabirwa ebiwakanya okubayimbula. Bannamateeka b'abawaabirwa bawakanyiza ebyogeddwa oludda olwabi ne bategeeza nga bwe wataliyo omusango gwali gumeze. Bawaabirwa nabo ekityo mu kisa kino tebalina musango okutuusa nga kkooti egubasingisizza era balina eddembe by'okweyimirirwa. One of the considerations is, do they have the fix? For you to assess whether they will turn up for trial is whether the accused person or the applicants have a fixed place of support. Bategeza omulamuzi nga abawaabirwa bwe balina ebifo gye basangibwa era nga ne poliisi mu mpaaba gye yakola yateekamu ebifo gye bava. Bongeddeko ng'abantu abaleeteddwa okweyimirirwa abawaabirwa bonna bwe bali abantu abavunaanyizibwa era abamaanyi mu ggwanga era nga bamanyi bulungi omulimu gw'okweyimirirwa omusibe. We were ably guided by this honorable court as case management, since the parties are the same and the applications were coming up on different dates. Ku ssaawa emu ez'akawungeezi omulamuzi akulira kkooti eno ayingidde mu kkooti n'asaba omulamuzi Gumasiimwe okufundikira kkooti mu ddakiika 10 ezijja era bwe ziweze essaawa 1 n'eddakiika 2 omulamuzi ayongezezaayo omusango guno okutuusa nga 3 omwezi ogujja nga ku luno lwagenda okuweerako ensala ya kkooti kusaba kw'okweyimirwa kw'abawaabirwa. Josephine Senfuma yakusakedde gwino ku Lwabukedde TV.